Andy Murray yasize abantu bonna abadde bamuyisaamu amaaso nga bamuyita Namba Lujiga kwani asinga okwesa omuzannyo gwa tenna mu nsi yonna bwe yakkakkanye ku munne bwe babadde bali ku mbiranye n'amuttula ekiro mu kisaawe kya O2 Arena. Musajja mukulu ono atemera mu gy'obukulu 29 gyokka ye yeetisse engule ya Barclays ATP World Tour Finals bwe yafunye obugoba. Musajja mukulu ono atemera mu gy'obukulu 29 gyokka yeetisse engule ya Barclays ATP World Tour Finals bwe yafunye obugoba 6 obutuntundu 3 kono obulala 6 n'obutuntundu 4 nga Novak Djokovic teyamulabiza ku njuba. Kino kitegeeza nti Nantamegwa ono agenda kubeera n'ekikopo kino emyezi giwerako ddala wabula si ssabbiiti mbale nga bwe bibadde bibungeesebwa era nga kaakano ye musajja ow'e17 okuwangula engule eno ng'omwaka gukomekkerezebwa okuva mu mwaka gwa 1973. Murray yeeyolesezza obukugu obutabangawo bukyalubanga lwa mmindi okutwala obuwanguzi ng'akozesa emikisa okukira munne Djokovic newankubadde ng'oluzannya lwabadde luyinda bugayegaye ekibadde kisinga okubeera omuziziko bukyampaka za French Open zitandika kuyinda. Emirundi gyonna 23 Murray gy'azannye Murray yawangudde ekikopo kya Wimbledon n'ekya zaabu mu mpaka za Olympics. Wabaddewo kwebuuza kajojjoji w'ebibuuzo nti abadde talina mbavu kuwangula ono gwabaddeko naye mu mbiranye y'amaanyi. Mu kwogera kwe Djokovic akkiriza nti ddala wamma musajja mukulu ono ande mu kuzannya tenna yeerisa nkuuli era tawunyikamu bw'atyo n'akkiriza nti muzannyi Nantamegwa asinga okwesa omuzannyo guno mu nsi yonna. You know, today we both, Andy and I, were part of the history, and it was an honor to be on the court and to be a part of the big occasion. Andy is definitely number one of the world. He's the best player. He deserved to win. He just played a better tennis, and in the decisive moments, I wasn't able to come back. I started playing a bit better towards the end of the match, but it was a bit too late. And I congratulate him and his team for a tremendous year. Been a tough rivalry. I've lost many of them. Obviously, happy I managed to get the win today, and to finish the year number one is very special. This is something I never expected. Andy Murray oluvannyuma lw'okuwuttula Novak Djokovic mu mpaka za ATP World Finals bw'atyo ne yeddiza era n'amaliriza omuzannyo ogw'amaanyi mu nsi yonna. Omungereza ono Andy Murray okuwangula obwa Nantamegwa emirundi 5 beddu nga awangula Novak Djokovic ku mulundi guno era nga yawangula omulundi gwe ogusooka mu mpaka za ATP World Tour Finals era n'amaliriza kalenda y'omwaka 2016 nga ye nnamba emu mu nsi yonna. Obuwanguzi buno bwe butyo bukkakkanyizza obuwanguzi bwa Djokovic obw'emyaka 4 mu nzannya eziwerako era bw'atyo n'aweera okutuuka ku ddaala ery'omusaabia Roger Federer ery'okuwangula lekoda ey'ebikopo 6. Murray okwesogga oluzannya luno kyaddiridde oluvannyuma lw'okuzannya essaawa 3 bweddu okusingako Djokovic mu ssabbiiti ewedde wabula nga kino kyamuwadde enkizo okusobola okuwangula ekikopo kino. Ande yeeyongedde amaanyi anti ng'azannya yeesigama ku nsonga enkulu ey'obuwanguzi okusinga ku munne Djokovic bakira akola ensobi emirundi egiwera ddala 30. Obumanyirivu bwa Murray okuwangula enzannya ez'enjawulo buli lukya mu kitundu ekyokubiri mu mwaka kyamuyisizzaamu okwawukanako ku Djokovic bukyawangula eza French Open. Kaweesa Lubwama, WBS TV.